ensonga z'abadde sipiika wa paaliyamenti ya Uganda Right Honorable Anita Among Magogo buli olukya zeeyongera okutabuka. In the 11th parliament, opposition got swallowed. In the 12th parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest parliament. It is going to be the easiest parliament. And I can assure you, nothing is impossible with God. Olunaku olwaleero poliisi egenze mu makaaga ag'ekigo n'ekimayo emmotoka bbiri omuli emmotoka y'ekika kya Rolls Royce ate era kw'ossa n'emmotoka ekika kya Range Rover n'ezitwala ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu. Abamu ku abo abaasooka ne balaga nti baagala kwesimbawo ku ntebe eno ey'obwa sipiika mu mwezi ogwokubiri nabo balina bye boogedde nga Lydia Wanyoto ate asazeewo asobole okukyusa obwanga n'abwolekeza ekifo kya Deputy Speaker nga kye kibaddemu Thomas Tayebwa. Lydia Wanyoto ono yasooka neyeegwanyisa ekifo ky'obwa sipiika wa paaliyamenti naye ndowooza oluvannyuma lw'okulaba nti NRM eddusu yandiriwanda ku Jacob Oboth owa West Budama Central, Lydia Wanyoto naye kwe kusalawo obwanga ate abwolekeze ekifo ky'obwa Deputy Speaker. When I was in Mbale, I was asked and endorsed by the community in Mbale City to contest for speakership of the 12th Parliament. And that was very clear. I even wrote to the President and I wrote to the members of Parliament. But on Saturday, we received information which we are now going to formalize in the caucus this week, that the leadership led by the President has decided, or they are proposing to us, that one slot, because the Speaker's chambers has two people. There is the Speaker and the Deputy Speaker. So they are proposing that we support the nomination and endorsement of one of our colleagues who is a man. And then the second position, which is a deputy, goes to a lady. And by biology, I'm a woman. So I am ready to go to the caucus, and I'm flexible, but I will wait for the formalities to process. Ye Honorable Arion Adria akutte bannamawulire ab'ekitongole kya Nation Media Group n'abatwala ku paaliyamenti. Jjukira nti bano ekisanja we kyaggwereddeko nga tebakyakkirizibwa mu paaliyamenti oluvannyuma lw'okugobebwayo mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde ku nsonga ezitaategerekeka bulungi. Leka soka yingize bali. Sami mukate goyingira mu byange. Deputy Speaker. Alioni agamba nti ensonga y'okulwanyisa obuli bw'enguzi ajja kugyefubako nnyo singa anaaba alondeddwa nga sipiika wa paaliyamenti. Ono yasabye mu Hosikaine Rugaba nti takomaawo agende maaso n'okufeffeta ofiisi endala mu paaliyamenti omuli ne Clerk to Parliament Adolf Mwesigye n'abalala, era bw'atyo n'amusaba nti era yeeyongereyo n'ebitongole ebirala olw'enguzi esobola okuba nga erwanyisibwa mu ggwanga. Mbunno Right Honorable Anita Among yawa abantu abasukka mu 5 emirimu ku paaliyamenti mu ngeri etategeerekeka, abeetaaga bonna okukeberebwa.
The fight against corruption in this country is still on. It has just started from Parliament. Be warned. And I must send this message to MK that the next move should be, and is going to be, Ministry of Finance from this week. Ministry of Finance should get ready. Auditor General should get ready. We need to clean up this country without fear or favor. We need to be corruption-free country as Uganda. Back to Parliament. My message goes to MK. We need to clean up this Parliament. The 12th Parliament should be a different Parliament for this country. We want the clerk to Parliament to be checked, to be investigated, none other than Adolf. We're also calling for the office of Director Finance of Parliament, who has been the only coordinator of Anita Among in the entire system. Director Finance, Mr. Onobwa of Parliament's office must be checked. We are calling for Office of Director Communications, Chris Obore of Parliament, to be checked against corruption. We are calling for Department of HR of Parliament to be checked. The leadership of Anita Among employed over 500 staff illegally here without any job adverts, either in the newspapers or internally, not there. We are calling Head of Transport and Logistics, Director should be checked. How much money is spent in a month in the names of washing cars, buses? Where are the buses parked? Where are our vehicles parked? Who owns who? Who owns what? We are calling for HR department, as I said, needs to be checked properly. Kyokka ate omulala yeegwanyiza entebe y'obwa sipiika Akik Florence Asiimwe ng'ono mubaka mukyala owa disitulikiti y'e Masindi agamba nti lumu Right Honorable Anita Among yamugambako nti nno mulalu era yeetaaga okugenda e Butabika olw'okuba yamugambako ku ngeri gy'akubirizaamu paaliyamenti. Era ono n'agamba nti ekirungi Butabika ne Luzira biri ku kkubo lyerimu. Kaakati nze bajja kuba bankyamye e Butabika nga gwe bakwongerayo e Luzira. And the Luzira maximum push zone, they are on the same road, isn't it? So as they drop me to Butabika for medical checkup, you will go to Luzira. I hate her. She never replied. You go to Luzira, me I go to where? To Butabika. So I started hitting. And with my prayers, with my TikToks, I thank you, media. You have played a big role. But Monitor, you didn't publish my head. I thank you, media. You have helped me with my TikTok. Kyokka bino byonna bigenze okutuuka wano nga Right Honorable Anita Among yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko ekikakasa nti nno yavudde mu lwokaano lw'obwa sipiika. Yawandiise nti njagala okutegeeza abantu mwenna ku nsonga ezikwatagana n'okwesimbawo ku bwa sipiika oluvannyuma lw'okwebuza ku bantu ab'enjawulo n'okwekenneenya okw'omunda ate era kw'ossa okusigala nga tukwataganira ddala bulungi n'obulambulukufu okuva mu kibiina kyange kye njagala ennyo ekya NRM. Nsazeewo buteesimbawo ku kifo kino eky'obwa sipiika mu paaliyamenti ey'e12 era bw'atyo n'ayongerako nti sirina ngeri gye nnyinza kusiimamu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekibiina kyange ekya NRM kw'osaba mmemba ba paaliyamenti ey'e11 olw'okumpa omukisa okubaweereza nga Deputy Speaker ate era kw'ossa nga sipiika wa paaliyamenti. Era bw'atyo n'agamba ne famire yange simanyi kyakugisasula wamu n'emikwano olw'okuyimirira awamu nange n'obuwagizi bwe bandaze mu myaka 5 egiyise.
Honorable Amongo n'ayongerako nti mbasuubiza nti ngenda kuwagira ne sekuwagira abo bonna ekibiina kyange ekya NRM kosa pulezidenti bwe banaabeera bawanzeeko eddusu okubeera nga sipiika ne deputy speaker, era bwentyo nenkubiriza ne bannange bwe twayiseemu okukiika mu paaliyamenti eno ey'e12 okukola kye kimu. Nja kusigala nga wendi nga nnindiridde okuweereza eggwanga lyange mu kibiina kye nsinziiramu oba omulimu gwonna pulezidenti gw'ayinza okusiima nampa. Era n'ayongerako nti mu kiseera kino neeyama okwongera okukolaganira awamu n'ebitongole bya gavumenti ebiri mu kukola okunoonyereza ku nsonga ezoogerwako ku lwa Katonda n'ensi yange. Anita Anet Among. Right Honorable Anita Among waliwo n'akatambi ke bazzizza we yakambuwalira Deputy Attorney General ku nsonga ezaali zigambibwa nti nno yazirooperako pulezidenti. Era ono Honorable Anita Among n'amugamba nti taliddamu kwogera mu paaliyamenti kintu kyonna. Honorable Kafusi. Thank you, Right Honorable Speaker. I do understand the mood, and I also understand the mood with which we passed this law. So when someone expresses disappointment that I wrote to the president, I think I understand their disappointment. My role is to advise the president. That you wrote to the president and you wrote to the speaker. My role is to advise the president. First agree that you wrote to the president and you wrote to the speaker. May I speak? Please sit. Sit. Thank you. Sit. Honorable Kafus, there is one speaker in this house, and you'll never come and disrespect the speaker. You cannot report this house and say, we made a mistake, we forced you. And from today onwards, you will not come to this house and defend any bill. You will not do it under my leadership. Next item. Ate ye omubaka omukyala ow'ekibuga Masaka Honorable Justin Nammere Nsubuga yavuddeyo ne yeebaza Right Honorable Anita Among nti yeebala okumuwuliriza n'okukolera ku kuluŋŋamizibwa pulezidenti n'abakulembeze n'asalawo obuteesimbawo. Jjukira nti ono yabadde ng'amulwanirira era ne bwe yatuuka okubuzibwawo mu drone bingi ebyayogerwa, wabula bwe yateebwa yavaayo n'annyonnyola nti ye agenda kuwagira oyo ekibiina kye ekya NRM kosa Pulezidenti Museveni bwe banaabeera basimbyeko amakanda. Era bw'atyo n'ayongerako nti bw'aba ye Honorable Jacob Oboth agenda kumuwagira ne sekuwagira yenna. Nga ndayiraganya bonna linnakubira Pulezidenti essimu. Nayogera ne Pulezidenti ku Sande lwe yali ajja wano e Masaka ku Lwokusatu nga ebyekyankwanzi tebinnatuuka. Namubuuza nali namukubira ng'ali busy. Mba nvudde eno mu mikolo nga ntuuka mu Lwera bwenti. Banku yabangamba be stand by President yakuwagala. Bwe nadde ebbali ne twogera ku by'okukyala kwe ne mmubuuza kye kintu nga n'ebbaluwa ye NRM tennafuluma eya Seeki. Ne mmugamba muzeeyi. Abantu abeesimbyewo bonna bantu baffe. Namuganza maama wange which is tukubanga by the way ne Honorable Namuganza ate naye yali yeerako ku kukyala n'okwanjula kwange. Ze bannaye bana bantu bonna bange. Ffe network twazizimba dda gye mubeeredde mu mpala nanga ffe. Ate ne Mungu yasaasira kuba abamu nabalabira ku taata Muzeeyi Sempijja. Naye ate saabalabanga bulabi kuba omwana era ayinza okulaba abantu ku taata we n'abalaba buki nabettaniranga n'enfuuka mukwano gwabwe. So bwe nali njogera ne President amazima ga Katonda mu ggulu tewali yadde opponent wa Nnaalongo gwe nakkakkanya. Era namugamba nti President maama Namuganza omumanyi oyo maama wange omuto. Honorable Mawu mukwano gwange. Honorable Mawu abantu abamu tebakimanyi nti yakyalako wano nga tannafuuka Minister wa Justice. Twamukyaza wano ku TMT.
era we baali banzibya akalulu mujjukira nti Honorable Mao yatula ku NBS n'adifendinga wini yange mukyalabi so abo abantu bonna sibalinako buzibu ne video gye nasembayo okukola nga mbakompeyalinga bonna basatu era mwampulira Honorable Mao namuyitanga bawa omulungi Biitu mukwano gwe kozibwe nti omukyala we mukwano gwange naye so buli wembasanga mbatiizinga bawa omulungi Biitu omumbejja namuganza nga muyita omumbeeda si temumpula nkonze mbadde nkola gwa kujanjawaza Right Honorable Anita na Deputy Wani tayewo nga bakandidate b'NRM temumpula nkonti nvudde muleni yange ate simanya nnumbye ne bakandidate baawa so tewabaddewo enewurizi okugamba mbonzi nkwate ssente ntiisetiisa ababaka mbusimanya tebagenda wa Honorable Jacob Oboth. So eventually ku ssaawa ndowooza zaabadde nga 10 owekitiibwa Honorable Jacob Oboth nankubirako nangamba nti President amukubiddeko mu nsonga yange nga baagitaddemu linnya lye nga bagambye nti nze nabadde nina ssente zendi mu kugabira ababaka mbu miliyoni 2 mbu baleme genda ku pate ya Jacob Oboth. Ekintu ekyabadde ekyobulimba ndi musanyufu nnyo nti ne Honorable Jacob Oboth yabuulidde President nga tanaba nakukimbuuza nti yamubuulidde nti that is impossible. Era Honorable Oboth n'amugamba nti Nameere alinga mwana wange naliwo mu ddiiro ng'omwami we amuwasa. Era Honorable Jacob Oboth ayina ekanzu ya papito tewaliwo yaliwo era n'ekifaananyi ndowooza nja kukibawa yaliwo bulungi nnyo. Ekyankwanza eyo bwe twaliyo juzi omulundi ogwasooka okulaba Honorable Jacob Oboth nafukamira ne mmubuuza ababaka bonna ne beewuunya abaami abaaliwo yalina abaami nga bakulu aba baminisita n'ababaka balame nga baami bakulu tewaaliwo bato ng'oli nga wafuuka ddi taata wa Nameere n'agamba munnange si byakajjanja ono mwana wange taata we ng'akyakola mu defense twali ba mikwano nnyo era nze gwe yayitanga omu ku bataata ng'omwana ono bamuwasa so nga buli lunaku nga n'ebiseera ebimu musitulira ku tray nga nze nebya speaker simanyi nti oba aneesimbawo oba banaamuyita naye nali nakiwulirakokko kuba nze nina baministers abamu mikwano gyange nali nakiwulirakokko nga waliwo baminisita abatawagira Naalongo which was okay kuba akalulu simpaka akalulu majority era naye namugamba nti waliwo no baminisita abatakola ki abatakuwagira bulungi naye funa time oyongere bayisaamu akeeyo mpola bakuwagire naye nga nali nakiwulirako abamu nga bagamba ffe ne Mao tetumwagala twagala ani Oboth naye nga ndaba ali kubibye musajja wattu kati nga nze sibifaako nga mumanyidde kiri ekyange nti mutwala nga taata nga n'olumu tutambulira ddala naye n'abawala abalala tutugenda ku ddoomu nga tuyinterakitinga bulungi so kyankoze bulungi nti Honorable yabadde wa mazima n'abulira President nti oyo omwana tasobola ne bw'aba ambuuza afukamira. Kati nno tukyayongera okwetegereza tulabe ensonga zino gye zinaawunzikira ezabadde Speaker wa Parliament ey'e11 Right Honorable Anita Among anti ebitongole ebitali bimu bikyagenda maaso n'okukola okunoonyereza mu maka ge agatali gamu.